olina okutubuulira ennyumba y'omunnange gye wazimbe Saudi tugenze okulaba bu video buyingana nga bw'obulaba omukifaananyi ngani nga omukyala Don Asiya ennyumba ye bagitulaga nga musigaddemu kataala kana kakwata TikTok gundi ne gundi yabaddemu esefuli efumba ebijanjaalo Saudi ngenda kukomayo waka nga mwafadda yali nyetokota yagamba nti abasubira okumusiba e Uganda wanaakomerawo mujja kuba mwafadda kyova olaba nabagambye baganda bange tugezeeko nnyo okubeera very low tubeere very humble anya nkuba kyeri ali mu community gyentwalira ddala obulungi okitegedde era kyobala nti tajja kusavinga bbanga ddene mu kkomera natandise dda pepa waka okulaba nti bamudipotinga dda aleme kusavinga kibonerezo tugaane tukkirize omuwala ono byabadde akole Saudi si bituufu anzi uno ntuuse wa donasi tutuuse nyumba yino bambi ekitalo kya TikTok kiriko aba buli kimu kiriwako amasimu bannange amasimu mulimu nenkama aba abadde akola TikTok omukazi wattu ekitaala kiikyo labalaba ekiyungu kyonna kiri byabyo babadde balya mmere lava tutuse naye nga byebyo kino ekisenge oba bakigalidde ki oba muno mwe Mwadoni Muhammad tulabe kino ekirala yenna mukazi wattu bamuguddeko tutuuse mambi ekizigo ekyerusa kirese kikino kyebamutabulira naye nga byebyo ekizigo akyerabidde donasi ye yerabidde ekizigo yonna bambi engoye ensa bannange bambi naye naye bannange ye engoye ensawo biki bwe biti byona bibino waneeno kitegeera byebyo mugamba mutya ogamba otya president advisor ngambe ndi bwota ya full figure kizezengere kibamamaku ne full figure uliro otya nga nafe tukuvume ki wemmemeku ekizezengere ndi bwota y'omuntu full figure ndi bwota y'omuntu neyongera okutegeeza nti mubogenda okukwata fe aba diaspora tulisanga wafwa mu bitiibwa ebingi kubanga we are not ready to go back to Uganda. Ku TikTok. Ngaye TikTok nene ngeri gyensanyusa. Nina eddoboozi lyenzijukira ng'omukyalo n'agamba. Bitch, stay away from Kadama. Nyongera kujjukiza nti abamu ku ffe tujja kukomawo e Uganda nga mwafu. Alright, bali ku HK Media tuyanza okubeera nti n'essaawa ya kakati tuli ne Presido abeerangawo nga anyirira ng'aliherese nga buli kimu kitambulira ddala bulungi ne ssente alina nize wanaabuuza ati essimu ereeta mannya ki sente zimbanjaga kuwa tebazikiriza ziyisa ku ssimu oyagala funa buzibu akawunti namba yange olwoyogedde abalabi baffe abalungi bakwano tubalamusizaako oba olimpya ku channel eno nyiga akagambako ka subscribe nga bulijjo okubeera ng'otweyungako waba oli ku Facebook ku Instagram oba ku TikTok tufollowingeko mukwano weetuli nnyo bulambalamba agakuta kati mu wiiki tubayisaamuko ku bintu ebigenze mu maaso ku social handles okwo olugambo oluyitingana ku baserebu bammwe ab'amaanyi ku TikTok nayo tutuukayo ate n'abaana bali ku kyeyo nabo ne tubeera nga tukola ki tubakwatamu tuli proud sponsored by Speed Express Tours and Travels company ekakasibwa okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga baganda baffe aba Roast Coffee Academy nga bano be bakafulu mu kubangula abaana ba barista ab'amaanyi poza ate n'omwami omussa alongo olukwata agamba nti kuvumula obulwadde bwonna obukuluma nti omala kulabako n'olyoka osasula olyakola. Okay, so nga bulijjo tutandikiddewa Kayanja Migrant Care Services egamba etya tubeera wano mpola mpola okubanga tuduukirira abo bonna balina obuzibu ebweru n'abo bonna abaagala okugenda ebweru nga bayita mu makubo amatuufu. So baganda bange njagala n'okubategeeza nti enamba yaffe ya WhatsApp ebadde tugattaganya nammwe tulina traffic ennaku zino badge broking naye mmwe mwenna mwine enamba zaffe ezo kweziri muziwe ba next of kin bammwe
bw'oba olina ekizibu ebweru batucontacting direct bwe tuba twakuyambako genda ebweru oba oyagala buyambi bwaffe batukubire offices zaffe nzigule bajje tujja kukuyamba. So kati mirimu ki gye mulinawo egyenjawulo? So tutunuulidde nnyo program za World Cup kata contract zino ez'emyezi 6 myezi 3 okulaba nti ziyamba ku baganda baffe abatalina input. Oli yakozesa passport ye naye ate yagimukolerako yamubba naye ng'alina passport eyo. Twagala nnyo batwale emikisa egyo bagende ebweru contract ezo company yazimpa era baganda baffe tubaaniriza ogende kata kukola nga bakiriina ne ba receptionist. Ndoza banange mubiwulidde mubeere nga mwanguwako bunambiro ate mubeere nga mufunira agafo so ogufuna ye agafo ag'amaanyi kubanga gaggwawo mangu abantu bangi abagala ogenda okuyiga. So kati obwangu bw'okozesa ng'ojja ye service gy'ojja okufuna ate nayo mu bwangu ng'ogenda. Tutandikidde wandoza ku TikTok. Naye TikTok neyina engeri gyensanyusa. Nina eddoboozi lyenzijukira ng'omukyalo n'agamba bitch stay away from Kadama. Nyongera kujjukiza nti abamu ku ffe tujja kukomawo e Uganda nga mwafa dda. Omukyala ali kunyonya like ndoza natero. Yali nyetokota. Ngenda kukomayo waka nga mwafa dda yali nyetokota. Yagamba nti abasuubira okumusiba e Uganda wanaakomerawo mujja kuba mwafa dda. Kyova olaba n'abagambye baganda bange tugezeeko nnyo okubeera very low. Tubeere very humble. Okitegedde? Abantu bakolima. Okitegeera bulungi. Buli lw'ovaayo ne weeragira ku bantu wano teriyo atuukiridde. Ekituufu muganda waffe tetumwagaliza kukomera. Tetwagala abeere bubi. Naye waliwo wakisusizaamu. Okitegedde? Waliwo lwakisusizaamu. Kubanga akadoboozi bw'olyogedde nange nkyaliwulira mu matu gange. Okitegedde bulungi. Stay away from Kadama. So bitch stay away from Kadama. Naye kijja kwewuunyisa nnyo nti abo bonna babadde agamba nti bajja kudda nga afudde agenda kudda nga balamu. Okitegera? So ensi eno nga tonnamanya kiki kigenda kubeerawo nkya. Nsaba tubeere nga tugenda mpola. Tetumwagaliza kuba nti abeera mu kkomera aweeva maaci ebyo byonna byabadde akola e Saudi bibadde bimenya mateeka era nga bimuteeka mu nkomyo. Tumanye nti bwe tuba tuvudde e Uganda olaba nti tubeera wano e Uganda nene lyefujjo temusobola kulikola kubanga waliwo amateeka. Naye ggwe bw'ogenda ebweru w'eggwanga olowooza nti amateeka ogakubye emabega. Munnayuganda munnange bw'ogenda ebweru w'eggwanga amateeka ga Uganda gasigala gakuvunaanyizibwako butereevu. Ate waawo amateeka osobola okugamenya naye waliwo ky'otasobola kumenya kyekikoligo. Ekikoligo ky'ekisiraani. Maama! Ebigambo byo byennyini bisobola okuleeta ekisiraani mu bulamu bwo. Kasasiro ganga bw'okugamba obugambe nti bitch stay away from Kadama. Mwabagala okunsibaze donuts anja kudda nga mwafa dda. Olwaleero ali ku nnyonyi n'akaveera ka black. Bannange akawunti sente bannange wazitadde waddo. Obugagga bwo ne connection zibulwa. Wali sente nga waziweerezaako Keeno mukwano. Oba tugenda kukulaba ng'oli ku street ze. Balooye emmoloka z'abadde alina ziriwa. Batwala Dubai. Kiki otwala e Dubai? Ayinza okuba ogenda kuddaane natonoonye munaye abakutwala e Dubai. Bamu abantu b'otayinza kuteeka. Naye munaye mukwano just ngenda kuwonigayo ekintu kimu nti bino bikolera e Saudi. Dubai wali tosobola bikolerayo ddiya. Bino byonna byodda ku Facebook n'ovuma abantu n'ofuuka w'amaanyi. N'ofuuka waanikaati. Abaana b'eri mukwano bajja kussa mulayo. So obeera nga oplaninga gendayo ng'onyedde. So mu mbeera zonna tetwagaliza muntu yenna kukomera ate tetuseka lw'ekibintu kigudde ku munnaffe. Naye era naye ali fane. Ebintu byayogera yadde aba asabula nabyo bisesa. Nabyo bisesa. Kituufu. Nina wenzikiriziganya naye ate tulina we twawukana. Muwagira nga nkuba kyeyo. Ali mu community gye ntwalira ddala obulungi. Okitegedde? Era kyokala nti tajja kusaavinga bbanga ddene mu kkomera. Natandise dda pepa waka okulaba nti bamudipotinga dda aleme kusaavinga kibonerezo. Tugaane tukkirize omuwala ono byabadde akola Saudi si bituufu. Aweeva maaci nti abamu bagamba nti process gyabadde abikolamu ebayamba. Naye mbajjukiza kino omuntu ava wano
nga bwaze nga bwali n'agenda e Saudi nga tataddemu wadde 10 n'agenda e Saudi mu Mwarabu amukoledde ne ku passport. Bw'otuuka e Saudi oli n'akugamba nti kati oyo yakuleeta gwe mulabe ng'omusiru sente ze yakuteekamu tozibala mu makulu gwe toloko ojja okolere wabweru. Omuntu oli aba akoze loosi ate nga yakuwa bizinensi okujja mu bwavu okusooka mu Uganda n'ogenda mu nsi naawe obeeko kookola singa wali bulungi nnyo tewandigenze. Okitegedde? So tulina okuappreciate nga kozi bano baleese ebizibu e Saudi bye mutasobola na kuimagininga. Okimanyi nti baganda baffe bangi be bajjako amasimu mu mayumba olwaba abantu batya eyali mu nyumba bamutolosa ne bamupulusa ne bamugjamu kati omulala eyagiyingira bosi tamukkiriza simu. Okitegera? Baana bangi abali mu makomera ng'ali waka ali mu nyumba ya Mwarabu naye ng'Omuwarabu ayaggalawo buli wamu takyasobola kutwalayo kasasiro kubanga oyo bwe yalina omukadde bwe yafuluma okutwalayo kasasiro Donasiya yamutolosa. Kati oli n'agamba nkola ntya neetaaga abakozi siina mpisa mbi naye buli gwendeka wano ne ngenda ku mulimu atoloka. Omuwala yaleka omwana wa myezi 2 mu nyumba ya bosi we n'atoloka. Kati mu mbeera eyo omwana w'omukazi singa baasanga afudde bw'olwokuba baakubaliddemu nti bw'ogenda bwoti n'otoloka bwoti nodda bwoti ogenda kuba ofuna sente bweziti notayimagininga muntu yakujja mu kyalo n'akuteeka mu buli kimu kyonna ne visa tomanyi kosti yaayo ne ya tiketi n'ogenda ku nnyonyi n'otuuka ebweru gwe n'okola emyezi 2 abamuddukira na ku bisaawe nodda mu bumenyi bw'amateeka. Omuntu oyo bw'agamba akufiireko mu kkomera ddala onenyani. Okitegeera? So twetaaga abantu abagaidinga communities zino mu mbeera entuufu si balimbalimba abantu kubanga badde takolera free of charge. Akukwata n'akugamba leetayo $5,000,000 nkutolose. Naye bannange ddiya akasente kaneeno okatereseeko sente oba gavumenti ya Saudi Arabia ko negenda katwala sente z'obadde osolooza ku baana. Abantu bovumye ku social media abantu boyingiridde ku social media ogenda tutunuulira otya ngoze ng'okomyewo wano n'okukwata eggulire ddiya n'omukwata eggulire omwana ogola ayagamba bandipotinga okunzinya e Dubai nga ndi ku street bwatyo bwe yagamba naye olwaleero naye ye kati mulinze ajje njagala nkole ki nina okumukwata eggulire nga mwaniriza ku kisaawe nina okumwaniriza mu bitibwa ebingi naye ate oyayanirizibwa ayita eri ku lukadde alina okumunoonya katunyonyolemu Saudi Arabia eri etya Beach, stay away from Kadama. Bitambula bise Saudi. Abaana mubatolosa butya. Nena twagala obitegeera. Kayima sulawa. Byonna ino okutubuulira ennyumba y'omunnange tulaba. Gye wazimbe Saudi. Tugenza okulaba bu video buyingana nga bw'obulaba obukifaananyi ngani. Nga omukyala Don Asiya ennyumba ye bagitulaga nga musigaddemu kataala kana kakwata TikTok. Gundi yabaddemu esefuli efumba ebijanjaalo Saudi waliyo ebijanjaalo. Muganda wange baleka bafumba omusepiki gwabwe balyako ne bazzaako kuba bikolaga biriko esiteepu omanyi bikola olwasooka Nobyasi yabadde alina ebijanjaalo wiiki n'abasitepusi 7. Oleye n'omukyala Doni ayinza atya okulya. Saudi wajjudde enkoko n'amaliya ng'olya ebijanjaalo ng'ate olya ebijanjaalo. Doniasi omuwala ono oba omukyala ono omuntu tasobola kuba mubi yenna naye ate omuntu tasobola kubeera mulungi yenna. Tukusabira mu bisinga okubeera ebikulu okomewo wano ng'oli safe nga tolinaako yadde n'obuzibu otherwise bayinza okukuba ate simanyi oba gye wagenze waliyo ku kizigo ayinza okukomawo nga tetukyamanyi nti yedduniya bamukoze ekizibu musirikale yamuwadde kaveera yakkiriza agenda nako so kati munnaye tumusabira akomewo wano eno nga mulamu kituufu agenda kudda kuba si yasoose okukwatibwa n'okudipootinga naye oyinza okwesanga ng'emisango gyate yegiyiseeko kugyaba anti kyetwagala okusaba tugenda kwogera na embassy lwakuba tubadde mu nnaku mbi nnaku nkulu amanyi Saudi bwe buba nga bali mu holiday zaidi bamala ennaku 8 nga bakyali mu public holidays ezo. Wow. Ninaku ekituufu ziba 8 Dubai ne Qatar basooka ne abakozi ababulijjo laba bawaako 3 kituufu. So kati bali abagagga ne beesigaliza ne beeyongerayo kiwiiki ne beeyongerayo kiwiiki ekirala. So baganda bange
tujja kupushinga nnyo okulaba nti omukyalo ono tateekebwako misango kubanga ekituufu bw'ogenda nga bakututte ebweru n'otoloka mu nnyumba ate si gwe gusoose nga bamukwata baali bamukwatako dda bamukwatako dda era nali omu okubaga nti omukyala akyalina ebizibu bingi n'ennaku ennyingi mumute naye tulabye omukyala asusse omukyala oyitiridde okuduula okuvoola abantu okuvoola buli muntu yenna wano olaba naffe abali ku gurawundi abantu tubalabamu akatiibwa naye gwe okuvoola abakulu waliwo abaalabira essimu ku kyeyo tulina pulobulemu ya generation kati erabidde essimu ku kyeyo mu reality baganda bange bino si kubageya naawe okimanyi essimu ogikwatidde ku kyeyo n'olyoka okola amaalo gwayogera bino gwayogera biri oli w'amawulire gwe musawo gwategeera ennyo ne gwe munnamawulire gwe mulamuzi buli kimu kyonna kyolaba gwalowooza nti okitegeera nnyo naye nga pulobulemu y'okutegeera otandikidde ku kyeyo eyo pulobulemu mugirina gwe wenna nga nakwatira smartphone ku kyeyo ku buwarabu mwekakkanyeeko mugenda ku pressure lwaki bwe tumwe mudda wano tetuddamu kubalaba ndagayo akavidiyo ke walikodingira wano analysis gye wasooka okukola ng'oli wano Uganda era bannaye abaana bafibi mubawe ekitiibwa bafibi mubawe ekitiibwa kankubuulire omuntu okuswallowinga pride nogaa kati kanneekwata evidiyo okitegeera bamuna abantu abavudde ku kyeyo ne basigala nga bakyakikuba bambi mubawe ekitiibwa naye gwogenda kuva ku kyeyo ninyekwolagaali sisi omumanyi ali awo muwala munene nnyo abadde nga bayomba nnyo ne donasi ebiseera ebi naye ali ku TikTok yabadde ku kyeyo sigwe bayita Asiya n'oli naye Asiya naye Asiya nawulidde bamuyita oba sisi oba yayingidde ekyalo omunene naye yayingidde ekyalo mpa ku nnamba y'omuwala oyo nga njijjawa akola amakulu gwe pulezidenti kyanzirako ne kimpisaamu eggaali ekyekikazi ekyazimbira omusajja ennyumba bawakyo simanyi yeyisa yazimbira wagenda ku kyeyo n'okolerera bbaawo yakomyewo ng'alina omukazi oyo nja kukuwa sitoole nja kukuwa sitoole nze Kayanja bampisaamu eggaali wakola ensobi gyogenda okwejjusa obulamu pulezidenti w'omulamba oli oyo okolerera musajja oyisa mu Kayanja ggaali omanye ebbanga lye mbadde nga nsavinga bannayuganda gwe okitegeere yagenza okudda naye yaswallowinze pride ne yeekubya ebifaananyi ku TikTok mu kyalo tokiyita kyangu kati kankubuulire kino yagenza okudda baŋŋambye omwami nga yakwata dda mu kizigo ekirala bano abaana bakutte mu kizigo batulekedde abasajja ku byalo baganda bange genda ebweru weekolerere beera very humble oba ow'opinioni wa ne tovoola abantu ojja kudda wano Uganda ng'oddira ku booda gaali kuba omuntu wazze n'akaveera ozze n'akaveera kanusu bibiri kokutte ng'oyagenze mu katale akabulaaka bw'onaatuuka ku kisaawe togenda kulinnya booda gaali bambi mukwano mpulira njagala nkulabeko ng'otuuse ku kisaawe n'akaveera ke onamukwatirako enveera ye ekumi terikyawa omu manyi nti bakwano bo bajja mukwatira akaveera ate yenza omukwabo obusungu bwe buti bwe munzita okumanya ndi muzibu munzitandiko ne simayiro kuba kati sivaayo kwenyiza mbutumbire bajja kugamba Adija gwe yampisizaamu essimu tikayanja alagira oyo bamuzze wano nedda sibwe kityo siwe kiri naye obusungu obwagenze nyiiga ekisinga onamulindako airport nyiiga nsimayiringa njagala dia so wendi ambi agenda kulinnya booda gaali wenkujjayo ku gundi ku story y'omukyalo yali ku kyeyo engeri njagadde olwaleero tuyitemuko mu baana naddala abali mu kyeyo abali ku kyeyo so olunaku lwali lwa Mande mbeera ndi awo nenfuna message okuva eri omuwala audio zino tugenda ziba playingira mwena abatanagenda ku kyeyo namwe abasuubira okugenda kwegamba mutegeere biki ebiri ku kyeyo twabasuubiza babeererawo naddala ffe ababaddeyo kwe embeera tugimanyi buli mbeera tugibaddemu